ekivumya Ssekakiti kye kino. Kasule nga si mu mbeera yakubavuma yaddubakkakkanya naye mu mbeera yakuwabulagana bibumbe bw'oli muntu ddala nnyini nsi ayinza okuba nga okukola ku nsonga z'abantu ate ayina kuyita mu kibumbe gwe bw'otulamu ng'omuntu bigatta nga bonnyonnyola ekibumbe nnyini nsi mwe yeekwese muli ali munda omwo. Buli kifaananyi kya Nuuku wekiri obwedda bakiwanulayo. Olengera abasirikale kuliko abasirikale oba balinga bameka. Eyo ye poliisi erina okukuuma omuntu wa bulijjo. Laba enkozesa gye bakozesaamu emmundu. Waliwo Honorable agambibwa okuba nti attiddwa. Wuliriza, Honorable ono nga wa NUP. Ngenda gakuba mu katambi kaffe akaddako. Nze Eke Master naye na bino nga batubonyabonya abapoliisi sooka ate obiwuli ebifi ewaabwe. N'ekineewuunyisa nejje twekukumye poliisi temanyi ne gye tusula. Yeetaaga tubeere ku duty. Omwami wange asula ku nsiri, asula mu nsiri mu mpewo. Beetaaga kimu obeere ku mulimu. Tomanyi oba osula mu mpuku oba osula kimu nti bakwetaaga ku mulimu. Wabula mutumanyiridde okuzaama. Balumiriza gavumenti ogwa abakozi baayo ku ttaka lyayo kyokka nga terina kyekozeewo kubalambika bwe bayinza kubeera ate nga n'enfuna yaabwe ntono. Mawuso ne banne baweza okufana obutanyagwa era nga bamaliridde ku kyekiddako. Be bafuna omusaala omutono ayisula n'owa bodaboda afuna omusaala omungi okusinga ogw'omwami wange. Mukyala wa bodaboda alabika bulungi era bw'oleeta wano mukaaba wa bodaboda oba musisi wa capati ayisula alabika bulungi. Nze ndabika nga hausigalo n'abakola mu KCCA balabika bulungi. Kyakuswala nti wemba ntambula ntya n'okumentioninga nti ndi mukyala wa mupoliisi kuba mwe nkyogera mu bakyala bano banneekola gyange n'abatunda akabozi balabika bulungi okunsinga. Lino ettaka lya gavumenti baaliwayo abapoliisi beetaasizeewo babeerewo n'ate kati bali tugobaganya abaami baffe bakozi ba gavumenti naye babagobaganya tulagewa. Ono agamba nti okufana obutanyagwa si bwa kuva mu kifo kino kubanga poliisi tekoze kimala kuyimusa mbeera y'abasirikale nga tesobola kubalabirira. Omusajja wange tasobola nakungulira mpale ya munda kuba omusaala mutono siba kukawunga na bijanjalo kawukumi naye ate mu bunkenka okwo bwe tubeeramu amakinga sure nti alina okugenda akole. Kale nkulamusizzaako mukwano gwange atugoberera. Nze Eke Master emabega w'omuzindaalo okulaba ng'emboozi tuziyungayunga yonna tuzigattegatte tuzikutuuseko olunaku olwaleero. Kaakati nno mugagenda maaso olunaku olwaleero mutabani w'omusajja amayiddwa nga Kapiteni Francis Babu olunaku olwaleero lwaziikiddwa wali ewaabwe eka Mmengo ku bijja by'abajjajjaawe. Essaawa zino wenjogerera ampuliriza ng'ono y'omu ku badde banyigiriza bannayuganda era nga tebalaba bibi bigenda mu maaso kubanga ono abadde wa PLU. Kakati wenjogerera ono nga yamaze dde okwebakira eringi n'eyebikka ettono wabula bino byonna nga bigenda mu maaso. Olabye abakuumaddembe engeri gye batulugunyaamu bannayuganda n'okubeera nga munnayuganda obaziiza musango enkwata gye babakwatamu entulugunya enkuba gye bakubamu bannayuganda kakati nga beerabidde nti nabo nga bw'owulidde embeera si ennungi eri awo mwe bakolera mwe basula bye balya emisaala gwokka mubi wabula bano mu kifo ky'okumanya bannayuganda nti balwanirira bo kakati ate bano baliwo okubeera nga batuusa buvune na kusaanyaawo ate bannayuganda ababbe baweereza bakama baabwe. Bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olukeseza ekiro ekikeseza olunaku olwaleero wali mukwano gwe nga mpuliriza mu disitulikiti ey'e Kalungu ebigambo bize si birungi. Wuliriza, abasajja abakutte emigemera wala bano nga bambadde engoye eza bulijjo kaakati basazeewo ettawuni y'erukayo yonna ne bagisalako nga n'emmundu ampuliriza zivuddeyo kubanga bano babadde bakutte emmundu ezisukka mu 8 era emmundu zino nga bazambalidde okuba amasasi omuntu yenna agezaako okubeŋŋanga. Wuliriza, kaakati bano basindikiddwa kuvaawa ojja bitegeera mu maaso awo. Kaakati nno bano basazeeko ekibuga kyonna ekyerukaya nga buli kipande kyonna ekyatimbiddwa nga kiriko owa NUP oba kansala oba LC5 chairman oba MP w'abasajja oba MP w'abakazi. Abasajja bali bambadde ebyambalo engoye eza bulijjo nga balina emmundu 8 bazze ne bawanulayo ebipande byonna mu kibuga kyonna nga baleko ebipande byokka ebiriko aba NRM. Wuliriza, abantu bano okunyigiriza bannayuganda okutujjako eddembe lyaffe oba oliawo n'okubeera nga batufuga obumbowa. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga boolaba abakazi bano bakaaba poliisi
bagobako ku ttaka erimu poliisi n'esendebwa kifuba era nga babagobako ate gavumenti nga n'omusala gwe babawa gwa buujjo era nga bawulidde abakazi abo bwe balaajana naye nga bapoliisi bano Mwami Kyagulanyi yavaayo n'abategeeza misana tteke nti buli mupoliisi yenna atandikirwako agenda kufuna akakadde ka ssente kalamba kasita okkiriza ne weenyigira mu nkyukakyuka n'okkiriza nti Uganda y'abannayuganda so si ya Mwami Museveni. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso abasajja bano baaziba amatu olw'okubanga bano bakozesebwa mu nkozesebwa eraga nti poliisi n'amagye bya muntu so si bikuuma bannayuganda. Kati maama Switzerland njagala olabe ebigambo bino ebikwasa ennaku muganda wange Kakeeto. Abasajja nga boolaba eyo ye mmotoka gy'olaba ejjudde ebipande loole ebitimbuluddwa mu kibuga ky'Erukajja okuva we kitandikira mpaka gye kikoma ku mudumu gw'emmundu. Abasajja badde bambadde emigemera wala nga bakunukiriza munaana nga bakutte emmundu nga baliko agavubuka gakawuula kaakati gano nga ge gakola ogw'okutimbululayo ebipande byonna. Era ebipande bino babitimbuluddeyo ne babiteeka ku loole nga bw'olaba ng'ebooze n'ebimbisigadde wansi nga tebigyako ne bivugibwa ne bitwalibwa. Wabula ekyebuuzibwa ani awendudde abantu bano okugyayo ebipande bino okubeera nga babiwanulayo ebigenda mu ssente empitirivu ennyo. Ekyokubiri bwe kiba nga Mwami Museveni oba NRM tebaliredde kubeera nga bavuganyizibwa lwaki bateekawo obyokubavuganya ne balaga nti mu Uganda waliwo demokurasiya buli muntu waddembe okwagira gw'ayagala. Bino byonna nga bigenda mu maaso twamaze okulaba ebyavudde e Kawempe. Bannakawempe ne basalawo ne beerondera kanso Erias Lwimbasi Nalukoola gavumenti neevaayo n'emujja mu paaliyamenti. Kati byonna nga bigenda mu maaso vidiyo ng'amaze okugiwa ekigalo mukwano gwange mpuliriza njagala osooka obirabe ate nkomawo n'emboozi endala biibino mpola nga bw'olinza omwe era gikusomera number plate nkweke ayiyo kweri eri UAR honorable okwata yiyo tisse ebipande ebyaba NUP bonna byebagenze batimbula bibyo byonna tubagoberere mpola honorable beba bakubye ebipande byaffe bibyo biriko n'empikiro luta babitisse ku mmotoka number plate eri UAR figure endala zizo 649 UBM FMBA is talking M. A number is M. December yendale number njochebocha zizo zikutte oziraba number njochebocha ne mwenda ne M. Bibyo ebipande byaffe byonna ziri sawa 7 n'ekitundu ez'ekiro wano mu Lukaya. Ebipande buli kipande kyonna nga kiriko muna NUP. Emotoka eva kubitimbula abavubuka abo face ezo muziraba muzetegereze oba tusobola ozifuna obulungi bebava okubitimbula bebava ebipande baabo emotoka eri UAR 6 tujja gyetegereza no mu video ne Espokinga M mukaga 29 ne number plate nyunge wakati kanta gatsi number plate nyunge hiyo jiraba njoche abavubuka bo bebatimbu figure zisembe eno bazokezaako kugwocha bayina abatuma ebipande byonna obwedda batimbula babaddeko ab'emmundu nga 10 etambula edda Masaka yine etambula edda Masaka essaawa eno yine etuuse eri mu Kayanja eva Lukaya abavubuka abo bebazze bakola omulimu ogwo ate honorable akubooti naye so bakozesa ensobi naye baleke nedda baleke tulina balondoola okumanya mission yaabwe entuufu mpola gwefule avuga mpola tulina goberera okumanya wagye balaga nabyo. Ku mukutu wa AKTV Media Uganda omukutu ogw'enkyukakyuka ogwa munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka oyanyigirizibwa kakati nja kusaba n'obwombefu nga bulijjo osooke video yaffe ogiwe ekigalo bw'obanga tonabakubera ng'osubscribing kubanga guno gwe mukutu ogwa muntu wa bulijjo ogw'enkyukakyuka era ogw'okuwa amawulire
gankyukakyuka gokka mu ggwanga Uganda gogenda okusanga omukwano gwange ampuliriza. Kakati no nakugamba buli munnayuganda yenna alina message nga message eyo egatta ku bannayuganda era nga message eyo tugiraba nga ya mugaso nnyo obanga ya muzinzi tetusobola kubeera nga tugituulako tulina okugisaasanya ensi egitegeere kubanga bannayuganda kye babulamu kwe kubeera nga bamanyisibwa kwe kubeera nga bategeezebwa kwe kubeera nga baggulwa amaaso. Kakati no mukwano gwange ampuliriza tuze twogera enkya n'eggulo abasajja bonna abazze nga boogerera ebitongole ebyenjawulo oba oliawo naddala ebikuumaddembe bano tebalimbye bakufeweeta mpisi kundi tebalimbye basinga n'ejjembe eriyinza okugamba nti ndi awo mu kasonda awo naye mu ddakiika yemu nti ate ndi ssese. Kati nga wenjogerera essaawa zino abasajja bannaddiini nga beesomye okuvaayo enkya n'eggulo bagambe nti kimala twebaza nnyo abasajja abayisiraamu twebaza nnyo abasajja abakatuliki twebaza nnyo abasajja abakulisitaayo ate abalokole bo baagaana okwenyigira mu nkyukakyuka kubanga mukimanyi nti bano basajja ba musajja oli nga bootegedde wadde nga ne mbano benkumenyedde mulimu abasajja ab'omusajja oli naye atlesi waliwo abavaayo ne beeyimirira ku bigere byabwe oba ku magulu gaabwe ekikyamu ne bakiyita ekikyamu n'ekituufu ne bakyogerako nti kituufu. Tuze tubagamba enkya n'eggulu nti aboogerera ebitongole ebyenjawulo bano tebalimbye mukwano gwange ampuliriza basula ntebe. Kaakati abasajja bannaddiini bavuddeyo ensonga eno ne bagitegeeza bannayuganda ku lunaku olwa Idi olwabadde olw'eggulu ne bagamba nti abasajja aboogerera ebitongole wuliriza ebitongole ebyenjawulo bano tebalimbye baweweta mpisi kundi era mugenderera abantu bano temuddamu na kukkiriza bigambo bye boogera kubanga bano ebiseera bisinga babeera balimba. Twalabye bbomu mbu eyatulise olunaku olw'okwosajjo wali eri nga tulaba abantu abadde bagenda okulamagana abasajja ne bava ne batuga nti bbomu eno waliwo abadde agyesibye wabula bw'otunulira akatambi booti akaaliko omuntu eyeesibye bbomu era ng'ebwatuka nga kiraga nti bbomu eyo mu kubwatuka ate yava wansi mu mupiira ogwa boodabooda ate ogw'emabega kubanga boodabooda yeefuula bwefuuzi nga kitegeeza nti booda eno yalinnya ku kintu ekyabwatuka neebuuka mu bbanga ne yeefuula so nga ate omuntu singa yali yeesibye bwesibi bbomu eno abantu bano bombi yandibakube ne basigala nga bulere bonna ne boodabooda n'egikutulamu wakati era teyandiyeefudde booda yali esirikiraawo. Kakati nno abantu baavaayo ab'enjawulo ne bakuba ebituli mu basajja bano omwogezi wa polisi ng'ayogera bibye omwogezi w'amagye ng'ayogera bibye bannamawulire nga bafulumya byabwe muno mwali muno okutuusa nga batugamba mbu abasajja bano baatuuka n'okkuba mbu abantu abali beesibye bbomu amasasi mbu ge gaaviirako bbomu okubeera nga ebwatuka wabula nga n'ebbomu we yabwatukira twalaba abantu abasooka okubeerawo nga kwaliko ow'ekikoofiira n'atali wa kikoofiira olwavaawo bwe bati ekintu ne kibwatuka. Mba eggwanga n'omwana muto kyalabako waliwo omwogezi wa kitongole ekimu ebiseera ebyayitaawo yajjanga ku TV okuwa press conference mwogezi wa kitongole kyamaanyi naye olunaku lumu nali ndi muddiro najja okuwa press conference gambo erivuddeyo omu ku baana nga omusajja oyo alimba nengamba yalabi noono omwana amanyite ono omusajja alimba naye nga omusajja oyo alina abaana alina abakyala nengamba owange wategeredde nti alimba ate bali ababe bannange mutegeere nti abantu babalaba abantu bategeera yakulowooza nti bw'onoyogera byoyogedde bajja bitwala nga bw'oyogedde. Twabadde ku TV wano jjo abantu babadde embalala eyo balonda bululu bwaffe ab'ekibiina ekimu kamera neekwata omusajja nga muteekemu obululu ne babuuza eyabadde akulembera okulonda okwo bagamba bino bigambako ki nze nabadde eri nabadde eri naye nga omusajja alina omutwe omusajja mukulu ali mu kulimba abaana be oba abaana be gye basomera bamwogerako kisimanyi bannange we have to leave a legacy to our children. Generation yaffe evunze nnyo. This generation of ours has rotted too much. Tukulembeza bulimba, we have no shame at all. Tetusima tetuswala kona tuswala omusajja n'ogenda mu TV y'eggwanga n'olimba ensi nga buli omu akigamba nti olimba bulimbi. Omu n'agamba nti abavuganya gavumenti beekobaana n'akakiiko akalonda electoral commission ne babba obululu. Makulu hatha kijja magezi abavuganya gavumenti beekobaana na electoral commission ne babba obululu naye ate electoral commission eyo neesigalawo ng'era yekyalondesa era namwe ne mukkiriza. Ittakillah, mutye Allah, bane tutye Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo bye twogera enensi si yaffe. Olwaleero we tuli, tomorrow we are leaving this world, it's not ours.
leka kulowooza nti you are here for forever and ever. Olimba generation eddako ogenda kubeera etya? Ntuulawo nengamba nti abaana baffe emyaka 3-4 banajja mu maaso bagenda kuba batya? Obuntu bulamu bwatuggwamu. Nabbi yagamba nti man lam yastahi idha lam tastahi fasna ma shit. Ensonyi bwe zikuggwamu kola buli kyoyagala. Ensonyi zaatuweddemu omulembe guno, tetukyaswala. Omuntu tokwatibwamu nsonyi nga bino byengenda okwogera banaabitegeera batya? Twebaza omukulembeze w'eggwanga okwetondera ebisobe bye yakola mu ggwanga wano. Kyali kirungi kye yakola, naye ebigambo bigoberezebwako bikonfamingibwa na bikola. Mu ddiini y'Obusiraamu bw'obanga obadde oli mwenzi n'ogaa nti ayi Allah nze obwenzi mbuvuddeko, olina obuviirako ddala forever n'otoddamu ate kwenda. Bw'oba obadde mubbi ogaa sikyaddamu kubba, naye obadde olina nga wabibba bakugamba obizzeeyo gye wabibba. Eyo tawuba mu butuufu ekkirizibwa. Walaisa ti tawuba, Allah agaa si tawuba lilladhina yamaluna suu'i, era abakola amazambi okutuusa abantu k'okufwa. N'agamba nti inni tubtu l'ana, kati neerenyezza. Obadde oyenda Mungu n'akola siriimu ne bakuwanika ebimulago nga ti akatize nava ku bwenzi ng'oli mulago, eyo teba tawuba. Tusaba mukulembeze w'eggwanga ebintu bingi mu bibiri mu Bannayuganda. Ekisigadde okw'ekikulu kwe kusiba abantu nga tebawozezza, okuwamba abantu mu zidrones. Bawambye abantu, tuvaayo nga mu buyinza bwa President Your Excellency. Abantu bonna abaasibwa ebyobufuzi ogambe nti mbatadde. Eyo tawuba eyo tujja gitwala nga ntuufu. Okwogera ogezi kujja kumala. Baako ebikola byokola ensi egambe nti omusajja ya mutuufu. Ab'e Buganda balina bye babanja, ab'e Busoga balina bye babanja, ab'Etteeso mubibaddize. Mugambe nti bannange twabasuubya tuddize ebintu yammwe. Tawuba eyo, that good repentance will be accepted by Allah and will be accepted by the people of this nation, Uganda. Kakati nno muganda wange atugoberera oba atambula naffe ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka. Njagala nsooke nkuzanyira akatambi kano, era mbasaba n'obuwombeefu yenna agenda okunyiizibwa akatambi kano. Sikikoze nti njagala nkateekewo, sikikoze nti njagala nzivoole eddiini yonna, sikikoze nti njagala kulengezza muntu yenna. Wabula waliwo Abannayuganda abampeereza messages ennyingi nga bambuuza lwaki Seeka Kiti abantu ate bannankyukakyuka bamukyusiriza omudumu ne babeera nga bamuvuma, ne babeera nga bamukuba, ne babeera nga bamuyisaamu eggaali. Olwaki kiki ekyaliwo okutuuka kweyo ensonga nga ffenna tukimanyi nti Seeka Kiti y'omu ku bantu abagala enkyukakyuka era aboogera ebintu ebyo ebizzaamu amaanyi n'okulwanirira Bannayuganda oba olyawo naddala abo abanyigirizibwa n'okuvumirira ebikolwa ebyo ebigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda, ebikolwa ebyekko, ebikolwa eby'okutulugunya Bannayuganda n'okulinnyirira eddembe lyabwe. Kaakati nno akatambi kano nkaleesi aka Seeka Kiti nkulaga ekituufu kyennyini lwaki Bannayuganda abamu bamuyisaamu eggaali ate abamu ne bagamba nti mutuufu. Kaakati kive eri ggwe ambuuzizza nti lwaki Seeka Kiti Bannayuganda bamuyisaamu eggaali. Bw'onoowuliriza ebigambo bino n'owulira ebigambo omusajja ono byayogera, oba oliawo naawe onoofunamu n'ogamba nti Bannayuganda batuufu okuyisaamu Seeka Kiti eggaali kubanga bye yayogedde byabadde tebisaanye kubanga abyogera tebimukwatako, oba oli wa ddembe okugamba nti Seeka Kiti yabadde mutuufu okwogera ku ebyo bye yayogedde abamuyisaamu eggaali bamulanga bwemage. Wabula nkiddamu okubeera nga nkirumiriza n'okubeera nga nkikkaatiriza nti sitaddewo katambi kano nga bw'ogenda okukalaba, nga bw'ogenda okukawulira nti nsazeewo nzivoole, nti nsazeewo nzikakkanye buli Munnayuganda yenna oba oliawo okusinziira ku ebyo eddiini gy'okkiririzaamu, okusinziira ku ebyo by'okkiririzaamu n'okusinziira ku ekyo ky'oyagala. Sooka tuwulire ebigambo bino lwaki Seeka Kiti abasajja bamukuba, ate ampuliriza tukomewo. Ekivumya Seeka Kiti kye kino. Kasule nga si mu mbeera yakubavuma yadde bakkakkanya, naye mu mbeera yakuwabulagana bibumbe ng'oli muntu ddala ddala nnyini nsi ayinza okuba nga okukola ku nsonga z'abantu ate ayina kuyita mu kibumbe. Gwe bw'otulamu ng'omuntu bigatta nga bonnyonnyola ekibumbe, nnyini nsi mwe yeekwese muli ali munda omwo. Mikwano gyange teriiyo muntu yenna alisinza mutonzi we
amufuula ensonga okumala ebizibu by'abantu. Ssekakiti yayogedde ebigambo ebyo wammanga bye mulabye, naye ndowooza mwenna abali mu muyombesa abamuvuma abamukola mu buvidiyo obuntuntu ekibaluma ge mazima ge yayogedde, ate nga teri mazima malala okujjako ago. Bw'oba olaba mu ntegerayo mu magezi go akasawo ka siminti ke baakwata n'emitayimbwa ne babumbamu ebibumbe weebityo, gwe nodda kuli n'okaaba n'ovunnamira, olowooza Katonda yasoyitiramu ebyo okutuusayo ensaalayo? Olowooza Katonda okwanukula okuwuliriza gwe by'osabye amala yitiramu ebyo? Jasi kozesa common sense. Oshegeera amagezi amazaale ge twetaaga. Seekade mwetaaga mulangirira lwa mmoloka gye mwamusondera biki bye yayogedde, just teyagibasabaako. Oshegeera mwabeetuminkiriza ne mumusondera. Kati kyogamba yalina kubeerawo kwogera bye mwagala. Ye bamusanga talina mmotoka ndio. Ye mwamusanga talina mmotoka, mwamusanga ng'asula wansi oba ku kkubo. Mwamusanga nga talya, mwamusanga abaana be tebasoma. Ekyo kibalaga kyo mutonzi waffe yasalawo oba weemuli oba temuliiwo ajja kubaawo. Oshegeera ate yaliwo nga temunajja, ate yali yeevuga nga temunagigula. Just omutonzi yasalawo, omusajja ayimirira ku kigambo kye, taliiwo lwakuba mmwe, aliwo lwa mutonzi we. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati kyekyo mukwano gwange mpuliriza, kyekyo muganda wange atugoberera. Oba oli awo omusajja omulongo wa mu Luutansozi yasobola okubeera nga akumalira embeera ezitowa. Bino byonna nga bigenda maaso nga bwe nakunnyonnyodde olunaku olw'eggulo nti omusajja Niyonzimaana Bugingo ebigambo birungi si birungi, embeera eyongedde okubeera nga emukaluubirira eka ne mu kibira, wabula nga embeera eno eviira ddala ku mukazi amayidwa nga Susan Makula ono ampuliriza gwe yazza mu bigere ebya Teddy Bugingo. Ebigambo bingi byayogerwa, jjukira nti muno muli mwalimu n'okugamba mbu mwalimu amasasi agaamukubwa mbu agaali ag'ebicupuli, mbu amasasi agaali feeke agaamukubwa ge yasalawo asimpasayizingise bannayuganda bamukaabireko, naye bannayuganda baagamba olimba teri akube masasi ng'ago, musajja gwo badde olina ky'oyisaawo. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, omusajja ono avuddeyo n'alaajana nti famire ye yamwegaana, mbu abaana be bamukyawa, mbu omukazi yabamukyaya n'ebirala ebigambo bingi nnyo. Oba oliawo omusajja ono beyayogedde, era waliwo akatambi kenjokkolera muviri yaffe eddako, omusajja ono ng'alumba bapasita banne mbu nga bwe bawamba amaka ge, nga bwe bajja ne bayingira mu maka ge, bwe bajja ne bakwata mukazi we ono azaala abaana, mbu waliwo pasita eyamutwala omukazi ono, uliriza, waliwo pasita eyamwezza. Era ebigambo bino byogerwa musajja ono Niyonzimaana yennyini Bugingo awedde emirimu. Kati akatambi ako nja kakuzanyira ku viri yaffe egenda okubeera nga eddako, omanye nti ebigambo birungi si birungi, nga n'empalana nazo zamaze dde okubeera nga zisituka. Wabula ono ng'akyalaajana, ng'akyaka abatwawa nga entulege okulaajanira abaana be, nabo bamuddiza omuliro, kosa bannayuganda abatali bamu okuzza omuliro. Era ng'omusango guno ogw'omusajja ono okubeera nga yagoba omukazi n'amwogerera ebigambo ebiyitirivu ennyo ng'ogasseko n'okwagala okubeera nga amuwa divoosi. Kaakati bannayuganda baga nti omukazi tabangako na musango yadde n'akamu n'akatono, musajja gwe gwatalina mpisa, musajja gwe gwataatuuzibwa, musajja gwe gwataabuulirirwa, musajja gwe mukyamu. Kaakati nno abantu bannayuganda ebitundu nga 95 ng'omusango guno bagusalira omusajja ono Niyonzimaana Bugingo mugwe muyita pasita wammwe. Kaakati nno njagala butereevu nnyo tusooke tugenda ate mu nsonga eno endala, kubanga nayo efuuse ekizibu, era eno eyongedde okubeera nga mukwano gwange mpuliriza efuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Wabula jjukira olunaku olwajja ate nakunnyonnyodde ku katambi ke twakoze nti waliwo enteekateeka ez'ebibiina ebikoleddwa bino ebipya, okuli ekya Mpuuga, ba Erias Lukwago, ba Nsereko,
mbu baakoze ne gurupu eyogezaako okulumba Pulezidenti Kyagulanyi ng'agenze mu ggwanga erya South Africa eno gyayolekedde okulaga essaawa yonna mbu bano baagala kutaataaganya ensisinkano ya mwami Kyagulanyi ne bannayuganda bali e South Africa. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, omusajja agamba yasomodde bwino, yafunye okumanyisibwa, yawulidde akatambi, kaakati n'ebintu mbu n'abirabako eby'abantu ono bye bapanga n'okuteekateeka okugezaako okumenyaamenya mwami Kyagulanyi wali eri e South Africa. Naye nga bino byonna bigenda mu maaso, temwerabira nti bannayuganda bakimanyi nti protest vote yokka yajja okumalawo endooliito eziri mu ggwanga Uganda. Era ne bw'onookola ddagala ne bw'onooleeta ebiringa obugulu bw'eggongolo, tolina kyojja kugamba bannayuganda nti mwami Kyagulanyi okulwanirira ensi ye n'okulwanirira abo abanyigirizibwa mbu ate kibi nnyo era mbu ggwe omukakanye mu maaso g'abantu naddala abo abali mu diaspora. Kakati njagala okutwala obuvunaanyizibwa bwange okulabula abasajja bano bwe kibanga ebyogerwa bituufu nti beekozeemu obukundi, beekozeemu ebibinja, beekozeemu gurupu okugezaako okumenyaamenya n'okutula enjegere n'amaanyi agali mu diaspora naddala eggwanga erya South Africa okukyankalanya olukuŋŋaana olwa mwami Kyagulanyi n'abawagizi ba NUP ab'enkyukakyuka bali South Africa. Mwesibe ebbiri kubanga ebigambo byandibaddugali oba ne bibakaayira ne bafukira ebitukula makayi byazalira ku nsiko. Pastor Bugingo yannumye nesokola video kano tugende mu maaso. Kinakuwaza okulya Christmas n'oli ey'okubiri n'oli ey'okusatu n'oli ey'okuna n'oli ey'okutaano n'oli ey'omukaaga ng'omwana wo tomulabyeko. Omwana bamuyita Isaac Miracle Bugingo, kati awezezza emyaka ndowooza 9-10. Awezezza emyaka 10 ku myaka 11 mulaba ng'ayinako 3. Abeera mu Uganda nange mbeera mu Uganda, ate oba bamugamba nti ndi abaana. Ngenda kutandika n'engombe egamba nti omuzadde tasobya, eyo nfu. Omuzadde asobya era omuzadde osobola okwetondera abaana bo. Pastor kyoyitamu kyonna ffe abafumbo tukitegeera, naawe omuzadde ali eyo, naye nga ffenna kituwe kyakuyiga. Ng'Abaganda bwe bagamba nti omuliro ogusooka guno gwe gukonye emmere niweba ttanuulu, na kino niwe kiri. Obudde buno ennaku gy'olina buli musajja agiwulira okubanga olina abaana abatakuza abakyali abato naye nga tebakubuuza, nga sigamba nti toyina, ng'oyina, ng'oyimiridde, ng'olina ne b'oyamba, naye ng'ababo bennyini nnyini tebali mu kuganyulwamu. Kiyuma Omutanzania okwetta, era abakulira amadiini n'abakulu mulina okutuukira musajja mukulu ono mumugambe ebimu ku by'alina okukola. Naye nga nze ndowooza nti abasajja wano tulina okukyusaamu, tuleke kulaga basyala bano empisa embi eziyitiridde abaana baffe zibagenda okukoppa batukyawe. Ne bw'oba ng'oyawukanye n'omuntu, omuntu yenna gwe wali weeyambudde ne musigala bukunya ne muyingira ekikunta ne mubaako bye mukola, n'oba oyawukanye naye ebyaliwo byenenye. Tokwata buziina bwa muntu oyo gwe mwali musigadde bukunya n'obuteeka mu public, naddala ng'olina n'abaana abawuliriza by'oyogera. N'oba nga talina kyabagambye, abaana bayinza okukukyawa nga bafumiitiriza taata ono yaddala ddala ye taata ayogera ku maama ebintu weebiti. So nno nze wano wensabira Pastor Bugingo, ekyalibadde ekikulu situka, kubanga ennaku eyinza okukuttiraawo. Bano abakwetoolodde tebamanyi kyoyitamu. Noonya mwana wo omukoomu bagambe ebyaliwo byaliwo, naye mbasaba munsonyiwe. Kasita kinaakuva mu kamwako mwana wattu abaana bo bajja kudda. Era ozzeewo enkolegana. Naffe abasajja tukimanye kyokukyawa omukazi si kukyawa baana, era n'abakyala nabo bakimanyi. Nera akuba nti ekibeera wano abasajja olumu bw'afuna omukazi omulala ayisa omukazi omulala obubi ennyo. Omukazi ne ka connection ke yalireseewo okubanga katagana n'abaana nako n'akajjawo si kwagala naye ng'alaba kimusukkiridde. So abajja tuleke kubuguumira n'abantu betufunye abapya, tuleke kuvoola bano tubadde nabo mu bulamu bwaffe abalina bye batuwaddega abaana betwetaaga, kyokka ate ngono gw'otijjisa oba oli awo tonnabifuna. Kati esitrama gy'olimu watijjisa nnyo omupya okusinga ne weerabira nti omukadde tyalina ebibala byo.
naye nze nkuwagaabwa noonya abaana omuko omu gwe kennyini omwetondere nga muzadde abaana bajja kudda naawe wasigadde byansi bitulimba bulimbi ate si buli kimu si buli lutalo nti olina okuluwangula wala olutalo olwolwana nga loyadde gwasinga naye nga okusinga kw'olutalo olwo tekugenda kukuleetera mirembe nosalawo noleka olutalo olwo baluwangule naye osigaza emirembe kati paasa bayagala nnyo okuwangula olutalo kyokka ate nga weerabidde nowaluwangudde olutalo luno lwatuleeta mirembe lwatuleza mirembe mumaka. Kibiina ky'abafere oluvannyuma okwetoolola n'okwetoola nga basirwaza bannayuganda bwe electoral commission etumye certificate biki finally bakiwadde certificate nabagambye ekintu kino bino ebintu bibadde bipange. Museveni abadde atufugira mu kintu kye bayita faked democracy bafisad democracy bannayuganda kati abasinga mumanyi fisad democracy kyekitegeeza okitegeera ekintu kino engeri Museveni gyabadde nga yeecreatingira aba opposition bino ebintu si bya bulijjo bino byetulimu ebyaffe bya ddala. Lwaki ono bamuyita Henry Tumukunde mujjukira mu kalulu akawedde we yabadde nga asabula Museveni era nga atugamba ye NRM agivuddemu azze kununula bannayuganda politics wa Uganda bwati wabadde naye we twazzeefe abaddala ababi abatakwatagana na byabwe twazzeeyo mu kalulu k'omwaka gw'olukumi we tuli okitegeera abantu bano balina tteeke gye baatuzanye nkusaba onsheyalingireko vidiyo eno ogivuge mugikake pulezidenti n'ab'okukitebe bagirabe kino kitaasa ggwanga nkiddamu eno vidiyo etaasa ggwanga si yange agyekoledde nkusaba ogikake oba mugikasuka mu inbox ya pulezidenti mugimukasukiremu tugenda kukola ekintu kye bayita fundraising. Lwaki nkugamba tugenda kukola ekintu kino era nsaba ennamba ziterebwewo nga bukyali kino kitaasa ffeffe naffe nga bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Ekintu kino bakikola mwaka gwa 1962 nga bakikola Bendikito Kiwanuka era eno eriemu ku factors ezaleetera Bendikito Kiwanuka okuluzinga akalulu k'omwaka gwa 1962 omuntu eyawangula akalulu k'omwaka gwa 1961 ng'alina ebifo 43 wabula alituuka mu kalulu k'omwaka gwa 1962 Bendikito Kiwanuka yafuna ebifo 24 byokka. Apollo Milton Obote gwe bali bawangudde mu kalulu k'omwaka gwa 1961 ate ye n'afuna ebifo 37. Awo ne bakola coalition ey'ekiwanyi gye baali balimba ne Kewaayi eyaviirako omusayi gwe tulimu paka leero. Ekintu kino kyali kitya? Museveni yaleese amateeka abiri. Etteeka erisooka li-invitinga lituzaayo ku Commonwealth oba kireeta bano ba colonial masters aba democracy ne human rights bannanyini ba policies zino ze tuyitamu ez'akalulu ako okitegeera ekintu ekyo. Then etteeka eryokubiri eyo UPDF amendment bill jukira amendment we yagireese bano bamugambye ssebo we urge you etteeka etolisayininga. Lwaki abantu bano bamugambye bayogedde kuli netteeka era twamusabye tannalisayininga naye ate erya iPod bano tebalireese tebalyogeddeko okitegeera ekintu kino kati mu iPod mwe batukubira njagala mumpulirize empola era ekintu kino nsaba tukikoleko ng'obudde bukyali. Museveni ono yatuleetedde etteeka ya iPod ng'alina tteeka ebbiri z'abala. Esooka yabadde atubala nti tugende mu first agreement ng'alina bargaining chip kitegeeza nti nga ye ebirowoozo ebyo yabadde agenda okuleeta tamuzi ze yabadde agenda otuteera ku mmeeza zibadde zigenda okukola ezo twaziganye. Namba 2 mu tteeka lya iPod lineno lyennyini Museveni yatuggyeko ssente. Yes, ekintu kino yabadde naye akisuubira nti tusobola okugaana etteeka eryo naye agenda tujjako ssente. Ekintu kino kye baakola Bendikito Kiwanuka mwaka gwa 1962 n'abazungu bano ne bapakira Apollo Milton Obote ssente. Yensonga lwaki Museveni olunaku olwaleero mumulaba afandinga ebibiina byonna aleese ne ba opponents abagenda okujja bonna Museveni yagenda obateekamu ssente naye nga tteeka yaabwe yakutunafuya nti Bendikito Kiwanuka yali talina funding emumala kutambuza njiri gye yali aliko eya United Uganda paka eri wansi mu byalo ebyasembayo ekyamuleetera okuba nti mobilization gye yakola mwaka gwa 1961 teyasobola kutuuka ku muntu akola ki asembayo wansi. Bwatyo olw'okubanga nti nno bamuggyako mobilization tool oba mobilization finances Bendikito Kiwanuka yalemererwa mu kalulu k'omwaka gwa 1962 olw'ensonga nti yali ayimiridde yekka Museveni ekintu kino akitukoledde mu tteeka lya iPod naye nabagambye bwe tunaamanya muvu za Museveni ffe tugenda kumanya ki ekyokumukolera. Leero kyensaba pulezidenti ne ekitebe mudaku muda eddewo nkiddamu mudaku muda eddewo buli munnayuganda ajja kusonda. This is our campaign. Then ekirala aleese political parties nyingi
ezo bannayuganda tumanye ekyokukola nabagambye we are going to unite as Ugandans, not uniting in political parties. Okitegera ekintu ekyo tetugenda kwegattira mu bibiina byabufuzi, tugenda kwegattanga bannayuganda mu kibiina ky'ebyobufuzi kimu. Mbagambye tetugenda kwegattanga bannayuganda mu bibiina by'ebyobufuzi, tugenda kwegattanga bannayuganda mu kibiina ky'ebyobufuzi. Twalonda National Unity Platform ne tugamba His Excellency Kyagulanyi yatukwatira fulaga yaffe era yatukulembedde omuli gwa People Power Movement. People Power Movement be bannayuganda benjogerako. Okitegera ekintu ekyo kati twanga tumaze okuyunitinga nga bannayuganda feffe nyini relaxation oba abantu omwaka gw'1962 mu revolution bo balirelaxinga ne bali Bendikito Kiwanuka n'atasobola kukola mobilization yali alina okukola okusobola okutuukiriza ekigendererwa kye ekyali ekirungi ku lwa Uganda eyawamu era wa funding ne finance y'abazungu bano gye bateeka mu KY ne UPC yamulemesa. Kati ffe bannayuganda tulina okuninga ekintu kino wekiba nti ekibiina kyaffe kya bannayuganda tetugenda kukisaddaaka nga KY gye baakola. Leero Museveni wabanga atuggyeko ssente ze eza iPod ffe bannayuganda tusobola okukikola. Nkiddemu ffe bannayuganda tusobola okukikola. Nakugambye kakati eno gundi gye tugenda okukola bagiyita fundraising. Tuzeewo muda ku muda. Ffe bannansi tusobola okukavalinga ezo ssente iPod ze yatutte oba Museveni ze yatuggyeko mu iPod $2 billion ffe tusobola okukikola ntuzimultiplyinga namu. Tinewali kusaawa eringa etuuse funding egenda kubeerawo emala. Tugenda kufundinga National Unity Platform nga tuvudde ku kino ekyeggaali nga tukivuddeko. Feffe nnyini tugenda kumobilizing ekintu kyaffe, tugenda kukifandinga nga bannansi ekintu ekyo kye batakola mwaka gwa 1962 ffe tusobola okukitereeza kino. Era olwedde ekyo Museveni kye yaleetedde mu tteeka lya iPod. Okitegera ekintu ekyo kati kino kiri simple nnyo. Tuli bakadama ne basakadama tuwera akakadde. Okitegera tuwera akakadde. Senga buli kadama ne sekadama akwata $5,000 kidamu $5,000 n'agisindika ku kitebe $5,000 nsaba batuterewo ennamba buli kadama ne sekadama okwata $5,000 bwe gitiro yongerako gimala kwata $5,000 ogisindike ku kitebe. Bakadama ne basekadama 10 tuba tusonze $5,000 abantu 10 tuba tusonze obukadde 5 abantu 1000 tuba tusonze $5,000,000 abantu omutwalo gumu tubeera tusonze $5,000,000 abantu akakadde kamu ak'abannayuganda abali ku kyeyo tubeera tusonze $5 billion bamuggyeko $2 billion. Kitegeeza tuba tuzimultiplyinze ne tuziyisa namu. Buli omu ng'akutte $5,000 nga gyawaddeyo tukikola ku lwansi yaffe. $5,000 si mingi nnyo. $5,000 osobola ogiryamu bbaga ne giggwawo. Kati nkusaba $5,000 egyo gikole ku lwensi yo. Ffe mutuwe ennamba tufandinga essente ezo ze batutte mu iPod ziveewo. Tuleme kudda mu nsobi eri ate tugenda okujjukira nga kiri too late n'abagamba vidiyo zino nzikola mangu. Tusobola okuziiza the earlier the better. Ekyalayanse twakigobye Museveni atuteza akakodo n'atwala ssente za iPod. Kati kyensaba ekitebe mukole ku nteekateeka nga bannayuganda twekwate mu buli omu $5,000 abali ku kyeyonza ezange enzirina nga sitadde kuziriza gaali eza posters nazo nzijja ngenda backball seke mugenda kumpulira. Tulina okugula posters Infinity Class nzijja ngenda backball seke tulina okugula posters naye mbagambye zino zo tugenda kufandinga ekibiina kyaffe. Okitegera emitwalo egyegi gigende ku kitebe zigenda kuyambako mobilization campaign n'okufinansinga activities. Tuleme kudda mu kintu kya Bendikito Kiwanuka kye baamukola mwaka gwa 1962 ekyatuleetera Uganda eyo kufaanana bwe nti teyasobola kukola mobilization. Nakugamba Museveni ono akola ekintu ng'olwedde ebintu byaliyo script Museveni gyatambulirako nkadde si mpya. Kati bwe tumwanguyira mu zino script ze zazannya kitegeeza tusobola okukola ki? Tusobola okumukuba hands down. Kati wakati nga tugenda mu kalulu k'abavubuka nsaba ekitebe kitulowoozeeko ku nsonga eyo. Yes, mutulowoozeeko ku nsonga eyo tukwate ekintu kya mobilization kino ne financing. Tufinansinga ekibiina kyaffe ne activities ze mugenda okukola. Buli munnayuganda agenda kuwaayo $5,000 kuba bagenda tubba obukadde kamu n'ekitundu. Kati kamu n'ekitundu kati tukwateko $5,000 tugiteeke mu activity eyo eyaki gye tugendamu okulaba nti tusuula nakyemaliro tusobola okukikola. Then tusobola okubika gaapu eyo Museveni gye yatukoze eki gye yatwetegekedde maaso awo akimanyi nti bigenda kututawaanyaawo maaso akimanyi. Kakati nsaba ffe tumwanguyire tugenda okutuuka ku lunaku luli ng'emirimu gyaffe gitambula smoothly. Okitegeera nga tuyitawo buyisi ku buli kamu kubanga bino byatukola akimanyi nti nno bano babe wanaabateekamu ssente ne bakkirira eri mu byalo ffe gye tutasobola kutuuka bagenda tukuba akasa. Kubanga waliwo bannayuganda abamu nga bo tebabuuka mangu bintu bino nga tebabitegeera ate nga bambi tajja na kufuna budde kulaba vidiyo yange kutegeera feke democracy nga weekola oba kumanya fisadi nga weekola. Kati kyensaba munsharingire vidiyo eno
egende ku kitebe oba mukikaka president mu inbox ye mugimukake kyembasaba bannayuganda kino ekintu kyaffe nsaba funding fe abali ku kyeyo tukikole bagambe tuwera akakadde plus tulaika tuwera n'obukadde obutaano njagala kakadde kamu tusonde biliyoni 5 tuziteeke ku kitebe tukube Museveni akalulu nga NUP teyina kye yeekwasa tuwane we twafunyemu obuzibu ekintu kino temekwekwasa akakodyo ke bakola bendikito kiwanuka for God and my country Uganda people power